Akabanga kekulungudde nga banna FDC ekiwayi ky'e Katonga beebuuza ku balonzi baabwe okwetoloola eggwanga oluvannyuma lw'enjawukana ze baafuna ne bannaabwe ab'e Najjanankumbi. Bano bazenga bafuna ebirowoozo eby'enjawulo ku bawagizi ku kiki kye bateekeddwa okuzzaako oluvannyuma lw'enjawukana yaabwe, nga bano baayagala okumanya ku nsonga ttaano omwali okwongera okulwanira mu kibiina bakitunule, okuddamu okukolagana ne bannaabwe ab'e Najjanankumbi, okutandikawo ekisinde ekipya nga bamaze okweyawula ku b'e Najjanankumbi, okutandika ekibiina ekipya oba okwegatta ku bibiina by'obufuzi ebiriwo. Mu ttabamiruka gwe baatuuzizza e Katonga ku bbalaza ya Ssabbiiti eno, bano awatali kweyawula mu bakkaanyiza kimu nga nkuyege kale okuggulawo ekibiina ekipya. Resolve to form a new political party. To second this motion strongly 100%. Therefore, second the idea and motion. Oluvannyuma obukulembeze bw'abano nga bukulirwa omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago bwaweebwa emyezi wagenda bamukaaga okubanga bavuddeyo n'erinnya ery'ekibiina era omulodi n'ategeeza nga bwe kigenda okuggwa. Amangu ddala nga bwe kisoboka omulimu tugenda gutandikako bukwaku. Amateeka tugategeera bulungi. Bakira bino byogerwa ng'aba FDC y'e Najjanankumbi okutubateze era leero bano bazikubyemu Wamaggwe ne Zaaka. Olubasaaka Mansukira ati Pulezidenti wa FDC y'e Najjanankumbi Patrick Oboi Amuriat atandikidde mu kusambajja byayogeddwa ab'e Katonga nga bwe bagenda kale okusaanyawo FDC y'e Najjanankumbi bw'ategeezezza nga ttabamiruka eyabatuusa ku kino bw'ataali mu mateeka. Purported National Delegates Conference called by the former chairman, Ambassador Birigura, was ultra-vires and void as the convener, and with the ruling of Justice Esther Nambayo, which slapped a court order restraining the same Birigua and Katonga adherents from organizing the so-called extra-delegates conference on the 19th of September, thus rendering any resolution of such a meeting a nullity. Mu ttabamiruka eyakwasibwa obuvunaanyizibwa ku luuyi lw'e Katonga Ssaalongo Erias Lukwago, ssebo yabuukula n'okubuukula nga mu myezi mukaaga FDC y'e Najjanankumbi bw'egenda okufuuka olufumo naye Amuriat amwambalidde. Maama waffe FDC tugenda kuteekateeka enteekateeka ey'okumuziika mu myezi mukaaga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gone too soon FDC. Mukama akuwe ekyumulo eky'emirembe. He has no clue whatsoever what it took to form this party, to maintain it above political water. He has no clue whatsoever. Guno si gwe gujja okuba omulundi ogusoose ng'ekibiina ekipya kimeruka okuva mu FDC nga mu mwaka gwa 2010 Betty Olive Namisango Kamya bw'atakkiriziganya na bukulembeze bwe yali pulezidenti wa FDC ebiseera ebyo retired Colonel Dr. Kizza Besigye yatondawo ekibiina ki Federal Alliance General Gregory Mugisha Muntu naye yatondawo ANT n'ebirala era nga bakwatagana bulungi okusinziira ku Amuriat. Kyokkoona akukulumidde FDC y'e Katonga nti tebayise kale mu mateeka era nkusese kinno ono anenyezza Lukwago obutawabula banne nga munnamateeka awedde emirimu olaba ssebo atuuse n'okubuusabuusa ebiwandiiko bye. Amateeka tugategeera bulungi, obuwaayiro twabwetegerezza dda. I even wonder which law school Lukwago actually went to. I think the law council needs to question, the integrity of the qualifications of Lukwago. FDC y'e Najjanankumbi kale yeewunyisizza nnyo gwegamba nti ye yali ssentebe w'ekibiina ambasada wa Swabiriggwa okwefuulira mu kitinga embazzi ate ng'ekituufu akimanyi nga kkooti we yayimiriza okukuba ttabamiruka ono nti era baakikola mu bukyamu kyokka n'awalaaza empaka. FDC y'e Katonga egamba nti ssentebe w'ekibiina yalina okuyita ttabamiruka kale nga bwe baakikoze nga FDC y'e Najjanankumbi kye kiseera evunname naye Amuriat ng'asinziira ku kawaayiro aka 36 akasemateeka wa FDC akinogaanyiza nti omumyuka wa ssentebe akkirizibwa kutuuza ttabamiruka nabo aba FDC y'e Najjanankumbi gwe baatuuza. And by the way, the resolutions of 28th of July 2023 were signed by the same Waswa Birigwa, a man who is now known to be a climber of walls. He was the one who signed this.
And you could be surprised to have seen him in Katonga posturing as a chairman of a national delegates conference. Abamu ku bammemba abaayawulira FDC e Najjanankumbi kwe kuli n'eyali omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujju Nganda era nga ye yali nampala wa FDC mu Parliament. Salamu Musumbe yali amyuka pulezidenti w'ekibiina mu buvanjuba bw'eggwanga. Dr. Kizza Besigye, Erias Lukwago n'abalala naye bano Amuriat mu njogera ennyangu abalangidde enkwera ebigambo bye mwanattu tebibadde biwoomu wadde n'akatono. The Honorable Ssemujju Nganda Ibrahim is a speaker's pet boy whose integrity is deeply questionable. He's the only Ugandan who has superseded the record of traveling. Our sister Honorable Salam, we've also seen her on several occasions escorting Mr. Museveni on foreign trips. Kyokka wadde nga bano bonna banokoddwayo naye ate omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago FDC ye Najjanankumbi emukukkulumidde bya nsusso. Killing political formations, the DP, Subi, FOC, DJ, wherever he has left those political formations, he has left political turmoil. He attempted to bring political confusion to FDC, and we stepped on his neck. Bino byonna ebigenda maaso ebibiina by'obufuzi okwekutulakutulamu bireetedde bannayuganda okukubagana empawa nti oba ddala kituukiriza ebyawulirwa ng'omukulembeze wa kuno Generaali Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera nti mu kaseera mpawe kaaga kale oludda oluwabula gavumenti lujja kuba lufuuse lufumo abandi nti mululu gwa bannabyabufuzi gw'ate ssebo bino lwaki bijjira mu kaseera nga tusemberedde okulonda kwa bonna. Nabeerayo omu ne mu kibiina ki National Unity Platform mwali ng'abamu batandise okweyawulamu era ng'entabwe evambu kwegabanya mudidi gwa nsimbi gwe balumiriza abamu nti guva mu gavumenti nga ne bwe gwali mu kibiina ki FDC. Ekyamazima bannayuganda babalinze anti tunaabiwulira bulijjo tadduukirira nduulu. Freddy Chris Kisao, John William Ogenda, BTM Community Report.